Mutele kunkwaliriza nnyo ku Big Brother Uganda olina Big Brother Tamara osinga bw'okyagala ku kamera ne mwana muwala bamuyita Tamara, just say hi to viewers. Hello everyone there. Thanks for watching Wicked TV. Thank you for watching Big Brother Uganda. Big Brother Uganda. Yeah, Tamara, what you talk about otandika okubeera ng'ozannya basketball, you know what, guno muzannyo guzannyibwa baana balenzi. In fact, ne wano wenyini tulaba tulaba mu balenzi loko omuwala oli omu abawala kizibu nnyo basanga nga bazannya basketball. Kyajja kityo okubeera nga guwegomba basketball nze okumuzannya nalabanga yes omuzannyo gwa balenzi abantu abasinga balowooza gwa balenzi naye nze we natandikira okuzannya nali mu ssomero nga ly'abawala bokka naye nga ngwagala ate nga waliwo n'abawala abagala okuzannya ne tugenda tubeegattako we formed the team. Actually, the team was already there. Nenje gattako. So, mwina team ya basketball? Nali mu Trinity College na Bingo. Okay. And they had a team. It was a school team. I joined the team, started playing. Then I realized there are some other girls out there. Yeah, of course, babera batono kusinzira ku balenzi abali mu muzannyo. Abawala abasinga babera they expect them to play games, netball, muzannyo ngejo naye nga ne basketball. Obuzibu buli nti abantu kale balowooza ku balenzi era ne muffe ebisinga mwenzanyo nze mbeera anti tetugezaako like of course tosanga mu challenge kubanga oli muwala omuzannya n'abalenzi ne wali ne bakuyita ng'ozannya n'abalenzi. Challenges tezitera kubeera kisinzira n'abaani b'ozannya nabo but I've been lucky the environments have been in a supportive. Though there are those environments where it's very challenging to find girls involving themselves in football, basketball. You play even football? You can play? Not really. Okay. Big Brother Uganda, tune Tamara. Amanya gama yako? Elia Chiganda. Namuga. Bamuyita Tamara Catherine Namuga naye nga omanyi ti takola ki so tushutingira mukafu. So tuline Tamara agezako okulaga ngeri yazannyamu omupiira gwa basketball naye nga bintu bingi nnyo ebize bibeerawo nti abawala kizibu nnyo okusanga omwana omuwala nga playinga basketball so tugezako okulaga nti talents nyingi nnyo tujja kuzizuula tujja zivumbula wekumire ku Big Brother Uganda aba okalabye wekatwe so kitegeeza nti alina experience mu ngeri gyakolamu ebintu bye engeri gyabitambuzaamu so wekumire ku mukutu Tamara nga tumaliriza museji eri abaana abobuwala kimanyi osomyeko olina engeri gyotwalamu obulamu ka message eri abaana abobuwala naye nga baliyo bambi bagala okuzannya naye nga tebafuna chance tebalina mukisa ogwo so message eri abaana abawala abagala okuzannya abawala kyenandyagadde okubagamba kiri nti tokkirizanga muntu mulala kukuzikiriza kuyiga ku kyewandiyagadde okuyiga kati nga buno omuzannyo okuguzanya newaka nze muwalayo naye if you have the interest and you show the people it's what you're looking for ensi ekyuse bino ebiseera tosobola kwegaana kuzanya muzannyo oba kukola kintu lwakuba oli muwala oba oli mukazi if you're interested you go for it. Okay, webale nnyo webalire ddala wekumire ku Big Brother Uganda sibula abalabi baffe. Thank you for watching. Webale kutulabye. Thank you for the show. In case someone wants to get in touch with her. Like if someone needs to get you like social media simuyo waliwo omuntu aliyo nga ayagala okumanya waliwo nga azannya basketball nga yabanoonya ddala naye bambi nga tabalaba. Social media Facebook Tamara Catherine, Instagram Tamara Kalule, WhatsApp the number 07599888697. Okay, all right. Oli ku Big Brother Uganda mbadde ne Tamara Catherine mukyala oba muwala muzannyi wa basketball wano mu Uganda kintu si kyangu nnyo okusanga muwala azannya mupiira azannya basketball kosi tubamanyi okubaka n'ebintu ebirala wekumire ku mukutu tujja batuleeta talents ez'enjawulo okubeera nga ate tukuwa updates ezifa ku baana bali eno wansi mu geto naye nga mukutu bakuba era basobola okukola ekintu kyoyagala wekumire ku mukutu tuvaamu.